السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba balungi era abatuuliriza matenda majjuvu ga wakitiibwa Allah tabaraka wa taala, tusabe ebengera n'emirembe bidde eri owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukomyewo nate ne programu yaffe ey'ebibuuzo ne Sheikh Salim Bbosa ku lunaku luno olwokusatu biidhnillahi tabaraka wa taala. Nyongera okubasaba era okubakubiriza okwekuumira ku mukutu guno ogwa Thurayya Islam Media. Teweerabira nti tuyingidde mu nnaku 10 eza Dhul Hajj. Tubasaba ab'ebitiibwa mubeere nga mugenda mu maaso n'okubeera nti mutambulira wamu n'ebibagambibwa era ebibasomesebwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Nja kusaba Sheikh Salim Bbosa nga tunaba kuyingira mu bibuuzo biidhnillah abeeko obubaka bw'abatuusaako biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin, amma ba'd. Abalungi abatulaba ku Thurayya Islam Media, tulina omukisa munene okuba nti nze naawe tukyassa ne tubeera n'ekyengero ekinene Allah kyatuwadde mu kussa kwaffe okusangibwawo ennaku zino 10 ze tuyingiddemu olwaleero mu mwezi ogwa Dhul Hajj, afdal al-ayami ad-dunya ala al-itlaq. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ze nnaku ezisinga obulungi ennaku zonna eziri ku duniya ze nnaku zino ze tulimu 10. Bakubiriza obutagayaala, obuteebaka, okubeera nga tulina emirimu emirungi gye tukolera mu nnaku zino 10. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi emanyikiddwa yagaa nti ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah, teriyo nnaku zisinga kwagalibwa eri Allah ng'ozikoleddemu omulimu omulungi nga Allah agwagala nnyo nga gwokoledde mu nnaku zino ze tulimu 10 eza Dhul Hajj. Basahaba ekigambo ekyo kyabeewuunyisa nnyo ne batuuka n'okubuuza Nabbi ne bagaa nti wala al-jihad fi sabilillah, kebere jihad. Nabbi n'abagaa nti wala al-jihad fi sabilillah, kwebere jihad. Kitegeeza ennaku zino nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagaa nti afdal ayami dunya, ze nnaku ezisinga obulungi ku nnaku zonna mu nnaku zonna eziri ku nsi. Fatazawwadu fiha bittaqwa wal a'mali salihah, mwesibirire nazo nga mukoleramu emirimu emirungi, nga munoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala buli mulimu gwonna omulungi gukole. As-salatu ala nabi, muyitirize nnyo okusaalira nabbi mu nnaku zino. Al-iktharu min al-adhkari, muyitirize nnyo okutenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba tubeere nga tusiiba mu nnaku zino. Olaba ziri ennaku 30 eza Ramadani, Allah yagaa nti ayyaman ma'dudat, nnaku ngere bugezi ntono zibalibwa ku ngalo, naye ate zino 9. Lwaki zikulema okusiibiramu? Lwaki olema okubeera ng'osiibirako mu nnaku zino? Kubanga Nabbi yagaa teriiyo mulimu mulungi gukolebwa mu nnaku zino. Asobola okusiiba abeere nga asiiba. Tilawatul Qur'an al-Karim, musomeremu Qur'an y'ekitiibwa, beerako ne hizbu gy'osoma yawmiyan laylan wa nahara, emisana n'ekiro. Musitukeeko ekiro musaale, mukole ibaada emisana n'ekiro, musaale ku salatu duha. Obeere ng'olina ibaada yonna gy'okoleramu. Al-iktharu min as-sadaqa, muyitirize okusaddaaka. Kale bw'oba tosobodde kusiiba, siibulula asiibye, eyo gyonna mirimu mirungi.
atasobodde kubeera nga asiiba funa empeera ku basiibi obasiibulule. Silatul arham, tuyunge nganda, yunga oluganda lwo eyakubulako munoonye, eyakunyiiza musonyiwe, linnya takisi ogende ewa muganda wo omugende nti nsaba kunsonyiwa, omugende nti nze kuyunga luganda, okwata akasimu omukubire asobola okuvuga emmotoka, vuga emmotoka ogendeyo. Eyo gyonna emirimu mirungi tuyitirizo gikola mu nnaku zino 10 nabbi ze yasuuta n'azoogerako, Allah n'azilayira ne mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul fajiri naga nti wal fajr wa layalin ashir. Allah yali ayogera ku biro bino bye tulimu 10 ebiri mu nnaku zino 10 ezadul hajj. Gujja kuba mukisa mubi season eno okugendako nga tolina kye wenyagidde, kubanga season oba al-mawsim la yadum. Season bwejja la yadum, tebeerawo lubeerera ya nnaku zino 10. Olwaleero olumu tuliyingidde. Kikyotandise nakyo, mulimu kigwotaddeko essira, kaweefube ekigwogenda okukolera mu nnaku zino. Baganda bange, tubeere nga twesibirira entanda nga tulongooseeyo gye tulaga. Bangi abatugenzeeko ab'emikwano, bangi abatugenzeeko ab'eŋŋanda, bangi batugenzeeko nga bazadde baffe, enkya lwange enkya lulwo. Kozesa season eno esinga ebbeeyi mu season zonna, esinga obulungi mu nnaku zonna eziri ku nsi, obeereko ibaada gy'oteekako essira. Buli kalungi konna kakole, buli kirungi kyonna kyenyigire mu kyolinako obusobozi kikole. Naye bwe tunaagayaala season eno tegenda kubeerawo lubeerera, egenda tuuka ennaku zino 10 zigende. Wejjuse ofiirwe ebirungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'obeera ng'owangadde omwaka mulamba naye nga tofulumyangako ziga kukaabako ku lwa Allah, omwaka ne guggwako nga tokaabyeko ku lwa Allah. Kubanga n'okukaabako ku lwa Allah n'ofulumya ezziga nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti omusiraamu omukkiriza okufulumya ezziga ng'alifulumizza mu kutya Allah n'akaaba ng'akaabye ku lwa Allah, tagenda kulaba ku muliro. Naye omwaka ne guggwako nga tokaabyeko ku lwa Allah. Abakyala amaziga gammwe gali kumpi, mufuna nnyo emotion. Olaba bulabi kazannyo ku TV, n'olaba omusajja engeri gy'atulugunyaamu omukyala n'okaaba. Kyemwagala okunkakasa nti tulinayo ku mazambi ge tusobola kutuula awo bbali ne tukaaba, ng'amaziga go gali kumpi naye nga tokaabangako ku lwa Allah. Omwaka ne guggwako ng'amaaso go makalu, tokaabyeko ku lwa Allah. Bimeka bye twetisse nga bizito, nga mazambi gatuli ku mitwe, amazambi gatuli ku mimwa, amazambi agali wakati w'emba zaffe, amazambi agali wakati w'ebisambi byaffe. Kamu ameka amayitirivu naye n'oba nga tokaabyeko ku lwa Allah. Kale mu nnaku zino 10 tuulako ebbali, otuuleko mu nsonda, ozuukeko ekiro okaabeko ku lwa Allah. Baganda bange, tukole buli kintu kyonna ekirungi. Mulimu okusiiba olunaku lwa Arafa, terubayitako nga Allah akuwadde chance n'otuuka mu lunaku lwa Arafa n'otalusiiba. Allah n'akusonyiwa ebyonoono bya myaka 2, omwaka ogw'emabega n'oguli mu maaso. Olunaku Allah lwe yatujjuliza eddiini yaffe ey'Obusiraamu, lunaku lwa Arafa. Luyasse etteeka eriri mu Qur'ani n'aga nti al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baganda bange, obulungi obuli mu nnaku zino 10 tebulojjebwa, naye hadithi emu etumala. Nabbi ogamba nti afdalu ayami dunya, zennaku ezisinga obulungi mu nnaku zonna eziri ku nsi. Kitegeeza koleramu ebirungi. Tazawwadu fiha bil amali saliha, weesibiriremu entanda ey'okukoleramu emirimu ebirungi. Abagenda okusala mubeere nga musala dhuhiya, bagenda okusala ebisolo, mwenyigire mu ibaada ennene yawmun nahar, naku olw'ekkumi olw'okusala ebisolo, mubeere nga musala. Muyiwe ku musaayi ku lwa Allah, fasalli li rabbika wanhar, kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banaye musale ebisolo, muleete nniya ey'okusala, mwegatte ku nte, mubeere nga muteekamu kaweefube, musale ebisolo, mwenyigire mu ibaada eyo ey'ekitiibwa.
buli muntu yenna omusiraamu ayagala okusinkana Allah nga Allah akusanyukidde beerako entanda gye weenyagira naye emirimu emirungi mu nnaku zino 10 buli kalungi konna kafune buli koolinako obusobozi kakole abawazzaka mugiwe abasaddaaka muyitirize okusaddaaka abasiibula abasiibi mbasiibulule abasitukako ekiro musituke abasaala sunna ez'enjawulo muzisaale mutuuleeko mu masajidi mutuule mu mayumba gammwe muba temusobodde genda mu mizikiti mutuule mu mayumba gammwe mutendereze Allah mweyisa obulungi mulagire empisa ennungi muziyize empisa embi n'emirimu gyonna emirungi baganda bange ekirungi tebakikeereya kukikola kubanga ekiseera kituuka ne kiggwaawo zino ennaku ntono naye ate zajjula obulungi bwonna ennaku zino zitulimu n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga twejjamu obugayaavu tukole ibaada twenyagire ebirungi twenenye nnyo eri Allah tumusabe atusonyiwe ate nammwe musonyiwe bannammwe ababa bakola ebikyamu sonyiwa ng'osonyiwe ku lwa Allah ng'onoonyamu Allah kusiima sonyiwa musonyiwe ab'eŋŋanda zammwe musonyiwe ababakosezza ku mitima musonyiwe ababanakuwazza musonyiwe famire zammwe mwetondere bakyala bammwe n'abaami mwetondere bakyala bammwe n'abakyala mwetondere babba bammwe sonyiwa wa antaafu akrabu littaqwa bwe munaaba musonyiye ekyo kigenda kubasembeza mu kubeera nga mutya Allah noonyamu Allah kusiima fa'afu wasfa ate ky'osonyiye kijje ku mutima osonyiwe ng'osonyiye ku lwa Allah onoonyamu ki noonya kusiimisa Allah nange Allah alinsonyiwa tulongoose gye tulaga leero tuli ku nsi twogera enkya tuli wansi wa ttaka nga tetukyasobola kwogera wabula tubuuzibwa ku ebyo bye tubadde ku duniya nga tubikola tewali kuwummula mu kabuli kubuuzibwa Allah bwali bawadde ekyengero ekyokuwummula mu kabuli nga yakola kuno ku nsi yagenda okubeera wali ng'alimirembe aligayaala sizoni nga zino n'azigayaalirira ne zigenda nga talina kyakoleddemu muyambe ku busiraamu mubuuza wali obwetaavu obusiraamu bwetaaga ki ekyalo kyegundi kyetaaga ki pulojekiti eno yeetaaga ki mubeereko emirimu emirungi gye mwenyagira okukola nga gw'oteekawo ettafaali omukulu ogwo gw'ogenda okusabisa nagwo Allah mu maaso ga Allah ng'enkai Allah kino nakikola nga nnoonya kusiimisa nga nnoonya kusiimibwa gy'oli nange Allah nkusaba ompejjana ontaase omponya obuzibu buno n'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange nga tugenda mu bibuuzo nti ennaku zino ze tuyingiddemu 10 ez'ebbeeyi tuleme kuziragajjaliramu tukoleremu buli kalungi konna muzuukukeeko ekiro omukyala ali mu nsonga noga nti obulungi kale naalibadde nsiiba okusiiba kwokka si kwe kuli mu nnaku zino 10 olina okutendereza Allah ku lulimi lwo osobola okuwanika emikono n'osaba Allah akutaase akusonyiwe n'omusaba Allah eddwa waliwo emirimu gy'osobola okukola ogutali kusiiba kwokka na kusaala mingi n'okusonyiwa kyetaagisa omale kutukula kuva mu nsonga n'okwenenya eri Allah kikwetaagisa kumala kutukula kuva mu nsonga n'okusaddaaka kikwetaagisa kumala kuva mu nsonga osooka osaddaake si bwe kiri waliwo emirimu gy'oteekeddwa okukola wadde oli mu nsonga naawe osobole okwenyagira mu empeera eziri mu bulungi obuli mu nnaku n'okuleeta enniya egenda okusala nakyo kikwetaagisa okumala kuva mu nsonga tukole emirimu emirungi nga tunoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala so mukkirize tuyingire mu bibuuzo byaffe nga tuli wano mu studio za Thurayya Islam Media era nyongera kubeebaza nti mwebalire ddala okubeera nga mulina ettaffaali lye mwateekako ku studio eno wadde ekyazimbibwa twongere okubeera nga tuleeta ettaffaali erisobola okuyambako naye alhamdulillah stage 1 oba step 1 tubeebaza kye mukozeeko kati nno wano bw'oba oteeka essira mu kubeera nga ate onoonya step kyeddako nyambyeko ki wadde luli nayamba kanyongere studio eno ebeere ng'ezimbibwa ate egasa obusiraamu n'abasiraamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh tukweyanziza nnyo ssebo obubaka obwo bw'okulembeza kuba mu kiseera kino abaddu ba Allah abatufollowinga abatugoberera okuva mu nsi ez'enjawulo abo abasinzira wano e Uganda n'abali ku byeyo n'abali mu nsi ez'enjawulo era ntuusa okwebaza kwange gye muli mwenna ab'ebitiibwa olw'okwekuumira ku Thurayya Islam Media ebbanga lyonna. Kanyongere eddoboozi lyange ku lya Sheikhe ku kubeebaza nti barakallahu fiikum mwenna ababaddewo ku lwa Thurayya Islam Media ng'eteekawo level 1 oba stage 1 ey'okubeera nti ekyusa omutindo gw'amaloboozi gano n'ebifaananyi gye buvuddeko mwalabye videos zetuzze tukola ku mukutu bw'ojja ofollowinga awo olabawo enjawulo mu quality ey'ebyuma ebyo. Ezo nno ze ssente ze wawaayo gwanabeera mpuliriza mu bungi bwazo ne mu butono bwazo. Tukusaba oyongere okugoberera Thurayya Islam Media n'okulaba engeri gy'oyinza okutukwasizaako. Tuyingire direct mu bibuuzo. Yenze Mawejje AbduRahman ku lwa Thurayya Islam Media. Ono ye Haira Kateregga agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mbuuza nti kikkirizibwa omwana omuto okusala ekisolo kya Thurayya ategeeza n'engula ekisolo ne bakisalira mu mannya ge oba ne bakisala ku lw'omwana oyo gwenzaala? Bismillahirrahmanirrahim. Ibaada ey'okusala ebisolo erina amateeka agagifuga. Bw'oba oguze ekisolo n'okigulira omwana wo ne kisalibwa ku lw'omwana wo kikkirizibwa. Teri kigaana kubeera nti oleese ekisolo n'ogaa nti bakisale ku lw'omwana wange. Era nga bwe kikkirizibwa ggwe kennyini okugula endiga oba embuzi n'ogisala n'oyingizaamu enniya ya famire yo yonna n'ogaa nti nsaze ku lw'enju y'abantu ba Sheikh Bbosa, bonna ne bayingiramu. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala n'asalira umma ye, naye umma ye erimu abantu bameka? Bonna yabasalira, abalamu n'abaki n'abafu. Kati kitegeeza bw'ogula ekisolo kyo n'ogaa nti bakisalire omwana ono kaabe mwana muto bakisale ku lulwe, tekigaanibwa okusala okwo kusigala kutuufu. Naam, barakallahu fiika. Waliwo yabuuzizza ayagala okwongera okumutangaaza ku Arafa nga bwe tutandise leero ennaku zino 10. Abuuza kati yawmu Arafa eyinza kubeerawo ddi? Yawmu Arafa lubeera lunaku lwa 9 mu mbala ya kalenda y'Obusiraamu. Olwaleero lumu. Kitegeeza Arafa egenda kubeerawo ku Lwokuna olwa wiiki ejja. Kitegeeza Eid al-Adha egenda kubeerawo ku lunaku olw'Ejjuma next week. Kati kitegeeza obala nti leero lumu mu mbala ya kalenda lwe tutandise. Kati olunaku olw'omwenda lugenda kubeera nga lukoona ku Thursday next week, lunaku lwa Arafa. Omukisa omulungi gwe tufunye omwaka guno nze naawe abalibeerawo abalamu nga Allah atuusizaayo nti Arafa eteebaganidde ddala ku lunaku omuntu lwatagenda kukubuzaabuzaako nti olwo tebalusiiba. Alhamdulillah. Lunaku lwakuna lusiibwa mu nnaku eza sunna ate lunaku lwa Arafa. Bulijjo abantu batera okusikagana ebitogi nga lukwataganye n'olw'omukaaga. Oyinaaga nti la tasuumu yawma sabti, olw'omukaaga temukola ki? Temusiiba. Akati ku luno ate abantu boogera ebigambo ebyo abamu nga si basiibi, wabula ayagala kufuna waakola ki? Weewogoma. Naye olwaleero alhamdulillah Arafa yaffe egenda kuteebagana lunaku lwakuna, ziri mu nnaku ezo ezisiibibwa. Ate omusiibi ng'abadde asiiba Mande n'olwokuna asobola okuleeta enniya n'akuba ebinyonyi ebyo. Ejjinja limu. Musiibi wa sunna olwokuna kyokka asiibye Arafa ate agasseemu n'enniya y'olunaku lwaki? Olwokuna. N'abeera ng'empeera ze azifunye.
mu bujjuvu. Mashallah. N'olw'ensonga eyo bakubiriza tusabe busabe Allah kututuusaayo kubanga nawe obuwangaazi olw'okutuuka mu wiiki ejja buwanvu. Muntu alabanga obuki okukubika obubisi olwaleero mu kiro nti gundi Allah amujja kyangu nnyo kiri kumpi nnyo n'okusinga okutemyako kwotemya. Kati tusabe busabe Allah atutuuseeyo tusiibe olunaku lwa Arafa. Olunaku lwa Arafa lukulu nnyo eri obusiraamu, lukulu nnyo mu busiraamu. Lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi kye boogera nti lwaki lwatumye olunaku lwa Arafa. Manyi baga nti Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajjuza eddiini yaffe. Ekyokubiri amanyi kye bannyonnyola baga nti lwe lunaku Allah lwe yamanyisa Adamu ne Hawa nga abasindise kuno ku nsi ne basisinkana mu lusenyu Arafa. Buli omu n'ategeera munne nti nga Allah amaze okubassa ku ki ku nsi. Amanyi ne boogera ensonga endala nti Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu Allah yamusindikira Jibril emulambuuza emikolo gyonna egikolebwa e Makka. Neegenda ng'emubuuza nti hal arafta, kino okitegedde? N'emulaga wano bakubirawo ebiwaji, wano bayimirawo mu Arafa, wano bakolerawo kino. Nga Jibril emubuuza arafta, otegedde? N'aga nti araftu, nkoze ki? Ntegedde. Kyova Jibrilu alayhi salatu wassalamu bwe yali ayigiriza Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ebyo Nabbi yamuyigiriza emikolo gikolebwa gitya e Makka. Kyova Nabbi yaga nti khudhu anni manasikakum, emikolo gyammwe gyonna egya hijja mugijje ku nsi. Kitegeeza giriko ejigiriza. Kati Allah yasindika Nabbi, manya yasindika Jibrilu alayhi salatu wassalamu ayigirize Nabbi Ibrahim enkola y'emiki y'emikolo. Kubanga mujjukira nti Ibrahim bwe yamala okuzimba ennyumba Kaaba, Allah yamugamba nti wa adhin fi nnansi bilhajji atuuka rijala, koola abantu bajja kujja nga batambula min kulli fajjin amik, nga bava mu bunyomero bwonna obw'ensi, abava e Tanzania, abava mu Hong Kong, abava mu America, abava e Uganda, e Kapitolo ewala, bajja kujja nga batambula, abamu bajja kujja nga bebagadde. Kati Jibrilu n'agenda ng'ayigiriza Nabbi Ibrahim, wano bakolerawo kino, ebiwajje bakasuka obuyinja 7, ng'egenda emubuuza arafta, otegedde? N'agamba nti araftu, nkoze ki? Ntegedde. Mwe muva erinnya erya Arafa. Ekigambo ekisembayo lwaki lutumibwa olunaku lwa Arafa, abamanyi batunnyonnyola, abamanyi baffe abayivu mu ddiini eno ey'obusiraamu, nti abantu ekifo ekyo mu Arafa we bagenda okuŋŋaanira, buli omu amanyi nti tugenda mu maaso gani? Wagenda okubeera olukuŋŋaana olusooka. Yogera ku nkomerero. Yogera ku nkomerero. Kati awo lwaki luyitibwa Arafa olunaku olwo? Kubanga obusiraamu bwaffe bulina ensonga nnyingi, buli kyonna lwaki kyakola ki? Kyaliwo. Kati enkomerero bw'eriba etuuse mu kifo kya awali Arafa, twogera nti lwaki Arafa? Abantu bwe bagenda okusooka okuŋŋaanira olukuŋŋaaniro olusooka, buli omu ategeere nti tugenda mu maaso gani? Tuvudde ffenna mu ntaana, ffenna gye baatuziika, gwe baziika Essebeyi, gwe baziika Enkowe, gwe baziika ku bijja by'abajjajjaabe. Olukuŋŋaana tugenda okusooka okuŋŋaanira, buli omu ategeere nti kati tugenda mu maaso gani? Ezo n'ensonga abamanyi bazinnyonnyola, naye almuhimu ekikulu kya byonna we lunaku Allah lwe yajjuza eddiini yaffe ey'obusiraamu. Nassa aya ega nti alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Olunaku olwo lunakuwaza nnyo shayitaani, lunaku lwa Arafa. Shayitaani enakuwala etya? Allah asonyiwa nnyo ku lunaku lwa Arafa abaddu. Kati shayitaani ekogga n'enafuwa n'efunda walirwa obulamu ng'eraba abaddu Allah abasonyiwa. Naye olowooza basonyiwa baani? Abazze nga bakola ebirungi, abatalina shiriki, abazze nga bateekamu efforts ey'okubeera nga bakola ibaada, abali ready okwenenya mu kiseera ekyo, nga Allah abasonyiwa, ajjulula ensingo zaabwe azijja mulira abateeka mu jjana. Shayitaani n'enakuwala n'enyiiga ng'eraba bakusonyiwa, kubanga yeeyagala kuweza jje, yegenda okuyingira nalyo mu muliro. N'ekisembayo
nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti afdalu du'a edduwa esinga obulungi du'au yawmu arafa yedduwa y'olunaku lwa arafa nabbi n'agaa nti khayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nabbi yagaa nti edduwa gye nasinga okwogera ne bannabbi bonna abankulembere kigambo kye bayitiriza okwogera ku lunaku lwa arafa kigambo ekyo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuba kijjudde mu tawhid mukyogere nga mukikakasa amakulu agakirimu mukiddingane ku lulimi lwammwe muyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga eyo olunaku lwa arafa Allah wanaaba tuteebesezza ne tutuukayo nga tuli balamu next week okuna lwa wiiki ejja Allah bannayi mu lusiibe mukoleremu ibaada mwogereremu ekigambo ekyo musabiremu edduwa zammwe mwegayirire omutonzi Allah abeere nga atusonyiwa n'ennaku zino zetutandise mujje nga mukola ibaada kuba ibaada zijja zizimbibwa ku zinne waazo bakubiriza okubeera nga tetugayaala twejjemu obugayaavu tukole ibaada. Naam sekeera ntera okuwulira nga mugamba nti n'emikolo gya hijja olw'obujulizi obulaga nti no hijja ya arafa nabbi yagaa nti alhajju arafa hijja okugibala nti ddala ogikoze eki omaze kuyimira mu arafa kivolaba omuntu bw'agenda emakka kuba agenda okukola emikolo egya hijja n'alwala n'aba nga tasobodde kwetaba mu mikolo babajja ne malwaliro abajja okukola hijja olunaku lwa arafa ne babatwala wadde bali mu ambulance bayimirire mu arafa kubanga alhajju arafa hijja okugibala ng'oyimiridde awo mu arafa kitegeeza olunaku olwo lwa kitiibwa lwa bbeeyi kitumala bumaze okubanga kya ssanyu gye tuli okubanga Allah lwe yajjuza eddiini yaffe ey'obusiraamu n'atusiimira ekyengera ekikye n'atugamba nti waraditu lakum al-islaama diina ekyo kyokka kitumala. nabo ekitabo ebitiibwa mwenna abatuwuliriza era abatugoberera okuva gye twatandikidde nsaba obubaka bwa sheekh bwatuwa wano obwa daawa ku bikwatagana ne yawmu arafa n'ennaku 10 n'ennaku zetulimu zetutambuza kati twogera ku kiriwo era ekibuuzo kizze naye nga twogera ku kyennyini kye tuyitamu saawa zino nabwe ekyo kyenyinza obbakubiriza nti buli omu abeeko kyeyekwatako wagambe nti ennaku 10 zino kankoleremu kino naye nga mu byonna emirimu emirungi ffenna tugimanyi asobodde okusaddaaka wenywereza kusaddaaka asobodde okuyisa obulungi abakadde asobodde okusiiba asobodde okwekwata kwa dhikaari ez'ekumakya n'olweggulo bintu bingi nnyo waliwo ekintu ky'oyinza okulaba nga mu bulamu bwo tekibaddeemu n'okirondayo n'ogamba nti bisimillah ennaku zino kanziwe mungu kino kyo nkinywerereko naye n'olema kusigala nga bulijjo okoze ekinga bulijjo woobadde nga tokyuseeko kyusa ekintu kyonna newe kiba kitono kitya bwe kikyusa olete enniya nti bisimillah kankole ensonga eno ku lwa Allah tomanya Allah ayinza oyisizaako yawmu arafa naye kusanga ng'oli mu abo abajja okusonyiyibwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Ono abuuza nti ye Mahmud Konde agamba nti sheekh bwe nkola ezambi mu nnaku zino ez'emizizo neneenenya namulwa ntya? Amazambi gonna Allah agasonyiwa kebeere shiriki kasita okutuukiriza obukwakkulizo oba okwenenya nga Allah yatugaa nti qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Bagamba abaddu bange abo abakutuseewo n'okusuubira makulu bakoze amazambi ne basukka ekkomo kubanga waliwo omuntu agwa mu mazambi n'atuuka n'okugamba nti Allah tasobola kunsonyiwa. Naye Allah yabaga nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yasonyiwa amazambi gonna. Kola omulimu gumu weenenye eri Allah oleme kudda mu zambi eryo. Bw'oba wagwa mu nsobi n'okola ezambi mu nnaku zino 10 oba n'okola zambi myezi gino egy'emizizo kitegeeza omusango gwo gwonna gumula.
Allah tasobola kusonyiwa illa bitawba annasuha okujjako nga weenenyezza olwenenya olwannamaddala noga nti ayi Allah neetonze mu maaso go saba onsonyiwe n'osigala nga muli wejjusa lwaki zambi eryo nalikola lwaki nagwa mu nsobi ate n'obeera n'obukakafu nti ezambi lino sigenda kuddayo kulikola Allah asonyiwa baganda bange Allah musonyi Ghafuru Rahim musonyi ate alina ekisa bimeka bye tumusobya Allah natusonyiwa abakubanga Allah tasonyiwa abakubanga Allah yalinga ffe mu butasonyiwa bwaffe olina atuuka n'okugaa nti omuntu oyo yankola ekintu yanzibira kino sigenda kumusonyiwa ndiyimira naye mu maaso ga Allah naye ffe Allah atusonyiwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia musonyi w'amazambi ate alina ekisa gwe weenenye eri Allah kola tawba weenenye oyitirize n'okukola emirimu emirungi kubanga ebirungi bisangulawo ebibi innal hasanat yudhhibuna sayyi'at ebirungi bye mukola n'oyitiriza obikola bijjawo ebibi bye tuzze nga tukola n'olw'ensonga eyo weenenye eri Allah oleme kutukawo na kusuubira nti Allah tasobola kukusonyiwa weenenye gyali ajja kukusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala talina Allah kyatasonyiwa era talina bantu bagoba mu kisaasira kwe kasita otegeera nti ye mutonzi eyantonda niwe kakkanya mu mutima niweenenya gyali Allah ajja kukusonyiwa biidhinillah saba ate Allah atuwe emitima egyenenya ensobi nga tuziguddemu naam ono abuuza ku kaburiya eza dhuhuri mu kiseera kino ku lwokutaano weeziri oba zivaawo n'osaala ebbiri nga salaati dhuhuri ewedde essunna zonna ezisaalibwa olunaku olwajjuma eza kabuliya zisaalibwa luvannyuma lwajjuma essunna eza kabuliya ku lunaku olw'ejjuma zisaalibwa luvannyuma lwa sola eyaki ey'ejjuma kitegeeza omuntu bw'asaala ejjuma kabuliya ze yalibadde asaala alina zisaala ng'ejjuma emaze kukola ki ejjuma emaze okuyimirirawo kyova olaba nabbi yasaalanga ennya nga riwaayo endala bwe zigamba yasaalanga ennya amakulu n'asaala bbiri era n'asaza salaamu n'asaala ebbiri ate n'addayo awaka n'asaala eraka mmeka bbiri oluusi olumu n'asaala ebbiri n'addayo awaka era n'akola ki n'asaala almuhimu ekikulu kya byonna kabuliya z'olunaku olw'ejjuma zisaalibwa baada salaati ljuma oluvannyuma lw'essola eyaki ey'ejjuma naam ono ye ebibuuzo biri bibiri mu kimu bikwatagana ku kusala agamba nti ebisolo ebyenjawulo ebisalibwa mu dhuhiya mulimu ekyenkizo mu kukisala singa omuntu kyaba alonze n'agenda nakyo ekyokubiri nti mu kusala ekisolo tusoma bisimillah kati abuuza bwe biba bingi basimala gye yasomye esoose oba edduwa y'okusala ekisolo eyasoose esobola okumalira ebisolo ebisigadde ekisookera ddala ekisolo nga kyankizo mu bisalibwa ekikulu kya byonna enniya yeyimirako okusala kw'omuntu kikyosaze bw'oba osobola obusobozi buli ku ŋŋamiya gisale obusobozi bwe buli ku nte gikole ki gisale obusozi bwe buli ku ndiga gikole ki gisale oba buli ku mbuzi sala kikulu nniya Allah atunulira mitima mutima gwo mu kusala kibadde tatunulira kika kya kisolo yinza okuba osaze eŋŋamiya esinga obunene naye nga omutima si mulungi enniya yo tebadde nnungi ekikulu kya byonna longoosa mutima inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila amalikum Allah atunulira mitima gyammwe na mirimu gyammwe guleete enniya ku kisolo kyonna ky'olinako obusobozi okisale ng'ate okakasa nti osaze ku lwani lwa Allah subhanahu wa ta'ala okusala ng'ogenda kusala ebisolo bingi n'oleeta bisimillah emu ebingi ategeeza ki kubanga olw'okuba nti olina ente 10 nabyo n'obiyita bingi buli kisolo kikole ki kisalire waliwo okuba nti ensi yonna ekuŋŋaanyizaawo nga bw'olaba e Makka buli hajji aguze okukola emikolo gya hijja alina okusala ekiki ng'ababisala bakozesa gundi eki ati
wolugundi ezo zisala machine ne bagiyingizaamu ne bakola ki kati osoma bismillah ne bikola ki ne babisala kitegereka naye kati ffe abasala n'emiki n'emikono buli kisolo kisomere bismillah ogende nti bismillah Allahu akbar oba ntegereka ni wano njagala tulongooseemu abamu batera okusala ate ne balayira oyina agamba nti bismillah ntegereka wallahi akbar okuba kulayira kiri bismillah Allahu akbar so si wallahi kuba kola ki kuba kulayira akati saloge nti bismillah Allahu akbar olw'erinnya lya Allah yemunene ntegerekisi nosala ekyo ekiri wajibu kati bino ebyeyongerako Allahumma hadha minni walak ebyo bya sunna yustahabu byagalibwa naye ekiri wajibu mu kusala ne bwoba toyongeddeeko birala noga nti bismillah wallahu akbar oba noga nti bismillah Allahu akbar naye toga nti bismillah wallahi akbar kuba kulayira gamba nti bismillah Allahu akbar oba oge nti bismillah wallahu akbar ntegerekisi naam naam ebibuuzo bino byeyongedde okubeera nti bijja ekyokugatta enniya ya dhuhiya ne akiika ekyokubiri era Nakasi Ashraf yakireese agamba nti okuwa essente nga taliiwo ne basala mu mannya ge naam twabyogerako nensaba shekhe obafundize ekisookera ddala obufunzi obw'ekitalo okukuwa ekigambo ekiriko cream tetokkirizibwa gatta nniya bbiri nga yenniya ey'okusala dhuhiya ng'ate era yenniya yaki ya akiika alqawlu rraji min aqwali ahli lilm ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi kwawula nniya kubanga ibaada ezo zombi buli emu yeetongodde ku ginne waayo buli emu eri independent eno okusalira mwana akiika kwebaza Allah kuwazadde ate ekya dhuhiya kiki kirala kati kullu ibaada mustaqillan binafsiha buli ibaada eri independent ku ginne waayo togatta nniya ya dhuhiya ate the same time yenniya yaki yakiika zaawule wotunali hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kullu gulam buli mwana azaalibwa murtahanu bi aqiqatihi alina omusingo gwe gwa aqiqa ye oba mu aqiqa ye kati olaba nti ate gwe oddidde omusingo gwa aqiqa ate ogwo gasseemu ki dhuhiya kati byawulire ddala ekyo kyekigambo kyabamanyi kisinga obulungi era kyetubawa nakyo nti mwawule ibaada ezo buli emu ebeere ngeri independent kuki wabula tekigaanibwa muntu kusala ku lunaku lwa Eid al-Adha nga kyekiseera ekituuse okusalirako omwana we ki akiika byanjawulo ebyo byanjawulo kigalo kibadde ki ekyokubeera nti taliiwo ne bamusalira omuntu bw'aba taliiwo n'awakkala n'asigira omusigire n'aga nti fulani nkutaddemu obwesigwa nsaba onsalire tekigaanibwa tekikola ki tekigaanibwa kubeera ng'olina omuntu omwesize n'omugaa nti ojja kunsalira ku lwange oba ojja kusala ku lw'omwana wange oba ojja kusala ku lwa muzadde wange hadha la ba'sa bidhalika at-tawkili fi dhabiha omuntu okubeera nga asigidde omuntu mu kumusalira tekirina mutawaana kubeera ng'osigira newankubadde al afdal ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi ye muntu okusalira mu nsi mwakola ki mwali naye wayinza okujjawo ate ebiremesa kyokulabirako oli mu nsi nga ne bw'onooba osaze ekisolo teri agenda kukiri bantu bonna bagagga togenda tebiri nga bino ebyewaffe wano Uganda nti neiba ojja mutwalira otwalira eri ng'embuzi yo bw'ogisala ekudibirira abamu tebakkiriza na kuleeta bisolo waka okigula mu kampuni oba esaze tokiraba naki kasitowa nga wawaddeyo ssente bo nga batwala mugundi nga babipaakinga kakati bw'oba okitumizza n'osindika essente ze Uganda oga nti AbduRahman
kusaba onsalire ekisolo ekyo ekyo tekigaanibwa kubeera ng'osigidde omuntu akusalire wadde toli naye mu nsi emu. Kitegeeza nti Seeko oyongedde okutulaga obukulu bw'enniya omuntu kyaba agenderedde. Kubanga omuntu laba waabeera Bungereza oba Saudi Arabia oba Oman n'asindika essente e Kampala ku nniya ye ey'okubeera nti ekola ki? Kitegeeza ne bw'ababa nga bali tebatuukirizza ate Allah yasigala akola ki? Ye empeera zazifunye yazifunyedde eri Allah olw'enniya gye yakoze ki? Olw'enniya yo gye waleese kubanga innamal a'maal binniyaat. Era twongera obbakubiriza ebitiibwa yenna aba asobodde okubeera ng'oli gy'oli naye nga weetaaga okusala osobola okulagiriza mu kyalo ente n'ogisalira mu kyalo ewammwe. Lwaki? Nti bakadde bwe banaagisala ente eyo ejja kugasa abantu b'ekitundu, kiyambeko abantu bonna bonna ku lunaku lwa Eid okubeera nti basanyuka. Nabwe kityo musobola okukwatagana n'abantu ab'enjawulo be muwuliziganya nabo be mwesiga biidhnillah ne babeera nti ku mikono gyabwe batuukiriza ensonga ey'okusala. Wakati oyinza okuba oli mu nnyumba ey'Omwarabu today nga nabo bennyini bagenda kusala byabwe ate naawe ng'omuntu obusobozi obusala obukola ki? Obulina. Kati tuleme kufiirwa mpeera zino ez'okusala Thurayya, tukwatagane n'abantu betwesiga babeere nti batuyambako okutuukiriza. Ate ne kano kabagambe kati ng'abo bannyinaffe abali mu mayumba g'Abawarabu agenda n'agamba nti Omuwarabu yagambye agenda kutusalira nti ate ye n'atayagala kusala ate ng'alina obusobozi. Tekigaana kuba nti nze nsalidde Mawejje nga nti Mawejje ku luno ngenda kusala enniya yange mw'oli. Tekigaana ate nga gwe Mawejje olina obusobozi naawe n'osala. Bulungi bweyongera ku ki? Ku bulungi. Era Sheikh wano waliwo akubuuzizza nti bwe mba nga ndi wa kusala enniya yange ng'erimu n'abafamire abaffe nabo tebasalako njala. Kaakati gwe agenda okusala nga bali beegatta bwegassi ku nniya waliwo okuba nti ekisolo ente yeegattibwako abantu 7 Mawejje waddeyo sente ne Shafiiki n'awaayo ne Sosita n'awaayo kati ffe abawaddeyo sente ne twegatta ku nte eyo tetukkirizibwa kwekwata ku njala kiri sunna. Naye ate okuba nti nze nsaze ne ŋŋamba nti ku lw'enju y'abantu bonna abagwa mu famire ya Sheikh Bbosa abo tebibakwatako, bo beetabye fil ajiri mu mpeera ziri n'omugaso oguli oguva mu kusala. Kati bino ebyenjala tujja mugaana ogaa nti maama tokwata bambi ku nviiri zo ne ku njala oli mu nniya. Wabula ono gwe tugamba yagenda okusala twegasse ku nte tuli 7 ekyokulabirako ffe tuyingiramu ekyo. Naye bano bengenda okugattamu kati nabbi nagambye mu kusooka nti nabbi yasalira abantu ba umma ye naye yabagamba nti bannaye umma temwekwata ku njala oba temusala nviiri. Ffenna yatusalira nabbi naawe awuliriza nange nabbi yatukola ki? Yatusalira. Kati kiri kirala ne kino kiki ne kino kirala. Olgo baita ono Princess Shiba barakallahu fika webale kubeerako. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abeera mu Kimumbejja muki? Ate kuba Mumbejja. Alhamdulillah. Manya nti buli omu okkiriza wa muweche ngere afune n'omuntu nga ddala Prince. Mashallah. Naikoba Nasira barakallahu fikum. Tazita Maryam, Zama Abdallah, Brilliant Hakim, Hanifa Sempi Janna Jemba Nalubega Esi barakallahu fikum. Mwenna tubalaba era mwebala okugoberera okuva gye twatandikidde ne Sheikh Salim Bbosa. Tumwerabira nti programu zino ez'ebibuuzo twaziteekawo okulabika nti tuyambagana wamu nammwe ekitongole kya Thurayya Islam Media obeere nti otuusibwako oba ng'oyanukulwa ekibuuzo ekikwatagana ku ddiini ey'Obusiraamu gy'oyinza okuba nga ekibuuzo kikutawaanya naye nga tusobodde kutuukirira bamasheekha ab'enjawulo ne tuteekawo programu zino buli lwakusatu ku makya tuba ne Sheikh Salim Bbosa nga yanukula ebibuuzo. Buli lwakutaano tubeera ne Sheikh Muhsin Burhan Kiti ne Imam Kyeyune nabo babeerako nga bali ku nsonga y'emu ey'ebibuuzo. Twakikola bwe tutyo olw'ensonga nti ebibuuzo byammwe bingi nti tuba tusobola kukozesa budde buwanvu abantu baba balina okugenda ku mirimu naki nabwe kityo
twongera okubategeeza nti Thurayya Islam Media eri wamu nammwe era mwongera okubeera nti mutambula naffe ne projects ez'enjawulo okugeza programu yaffe ya studio etambula. Twatandise n'okwebaza era twongera okwebaza ab'ebitiibwa mwenna abatukwatiddeko era batuyambyeko okulabika nti tuyimirizaawo phase 1 eya Thurayya Production House. Nabwe kityo osobola okuyita ku 0705 111 0705 111 okusobola okuyambako Thurayya Islam Media, oba 0708 222 330 oba 0788 020 301. Enamba bwe zitaba ezo tewali namba ndala zetusindikako sente nga zigenda eri Thurayya Islam Media. Tuyina bank account emu eri mu Diamond Trust Bank DTB era nayo tuweeryawo. Tetuyina bank mu Equity, waliwo messages zitambula oli alaba omusomo gomba mu recordinze n'agujjayo nti oba musomo gwa bibuuzo nawandikako Thurayya Islam Media n'ateekako ne oba Equity naki n'ateeka account number. Tetuyina bank yonna mu Equity Bank. Account yaffe eri mu Diamond Trust Bank era ne namba zaffe ezisinga zireeta Thurayya Islam Media bw'oba ng'osindikako sente. Ekyokubiri osobola n'okutusindikira ku WhatsApp message ng'oyita ku namba ezo n'obuuza abaffe sente zange zaatuuse oba ngenda kusindika sente. Barakallahu fikum. Katugende mu maaso n'ebibuuzo ebiva mu bantu ab'enjawulo. Ono Muhammad Sonko agamba Sheikh, nze obuzibu bwange buli eri abasiraamu abajja n'ebiti ne batandika okusenyeza ku layini z'esswala ebiti nga bwe bawanda ku bisenge bya masjidi. Abalala ne bamira bye basenyezza. Apaana, ensonga eyo tempisa bulungi. Allahu akbar walillahi alhamd. Ekisookera ddala ayinza okuba akozeemu omubalagha okusukka asusse komo mu kuwandiika message nga nti oli ajja n'ebiti. Allah, ekigambo ekyo si kirungi. Tulongoosa olulimi mu kubuuza ebibuuzo. Ekisookera ddala baganda bange mukkirize nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga agenda okusaala mu bimu ebifo ebikkirizibwa okuyisa ku mannyo. Omanyi ekigambo okusenya Abaganda bakiwulira bulala. Ate ne mu sharia oga nti gundi ayisiza omuswaki kuki ku mannyo nakyo kiki kidala. Kale omuntu omugaa nti nasanze Sheikh Mawejje ng'asenyeza mu layini y'esswala, omuntu akiwulira bulala. Naye ekituufu kiri nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyo sunna bwe yagendanga okusaala yakwatanga omuswaki ogw'omuti n'ayisa kuki ku mannyo. So si kusenya n'agira era teyawandanga ebyo ng'oli waga nti agize ebikyafu ate abifugiza muki yayisaako buki buyisa ku mannyo nazzaayo akaki. So si kusenyezaamu bukyafu bukuli ku mannyo n'osenya ne babuuza ebyo agenda biwandawa ne batunula bawa obikola ki n'ojjayo n'olulimi n'ogira muswaki kuyisa 1 2 3 kikola ki kimala. Ebyo byebifo nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bifo ebimu byeyasenyezaamu era hadithi nyingi ziraga nti sallallahu alaihi wasallam bw'ati bweyakola hatta ne basahaba. Ekyokubiri, ensonga eyo ereme kulumya abantu mutwe. Si nti teeka nti olina kujja n'okola ki n'osenyeza muki. Kitegeeza oli bw'oba omulabye ng'akikoze akoze sunna, muleke ateeke sunna ya nabbi muki mukola. Ate naawe aba amulabye ng'atadde sunna eyo mukola, leka muli kalubirizibwa muki mu mutima oge nti bano baabaki basenyeza ne muswala. Kati ekisumbuwa abantu wano kyekigambo kusenya kuba kiwulikika buki bulala. Olinaga nti abasajja abatabuliika abo tebalina mpisa basenyeza muzikiti. Naye tekuba kusenya ng'oli bw'asuubira nti akutte agira asenya akola ki. Wabula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali zimu ku nkola ze
ng'akwata omuswaki ate era guba muyonjo n'ayisaako kuki ku mannyo ge n'asaala kubanga assiwaak matharatun lilfammi ekyo omuntu kyaba akoze kitukuza akamwa wa marudatu lirabbi ate Allah kyagala nnyo kisimisani kisimisa Allah subhanahu wa ta'ala so n'olw'ensonga eyo tusome obusiraamu tubutegeere ate tumanye nti kino bakikola bwe bati kino tebakikola batya bwe bati naam kigambo ekyo kyosembezaayo kyogamba nti tusome obusiraamu bwe buzibu ekibuuzo kino kyekiva like embeera eyo eva ku butasoma busiraamu tabutegeera ekisooka ono abuuzizza ekibuuzo alaze okutamwa agamba nti waapi naye nga tamanyi nti kyatamwa kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli eyassa sunna mu nkola eyalabwako nga akikola si muyigirivu si muyivu lwaki enkola gye yakikolamu nayo si enjigiriza entuufu nze ebiseera ebisinga njiga nnyo nga ndaba omuntu gwe nekakasa nti amanyi ng'akola ekintu tutera okufuna abawalabu abakyala waneeno ne bajja mu madarasa gaffe netusaala nabo essala ogenda okulaba akwata mu nsawo wano n'ajjayo akati nga kenkana nga olaba olugalo luno katono bwe kati nga n'obunene sitekatuka lugalo luno n'ayisaako bw'ati emirundi ng'esatu nazzaayo bw'ati naye omuntu ayinza okukwata omuswaki kwegamba nga gulimu liya kale kaŋŋambe gulina inchi nga 3 n'aguteeka waneno ku mugundi ku kutu ng'ayagala okulaga abantu bane sunna tuziriko sunna zino ate nga agaseemu naye ng'ate tali ku kituufu ddala buli ddaki ekyokubiri okusenya okwa sunna kuno tekuba extensive tekuba muntu kubbinkira ku kusenya gamba osanga omuvubuka bamuvuga ku booda omuswaki ogwo gweyogeddeko ng'ali mu kukola ki ng'ali mu kusenya nabbi bw'atyo bwe yalagira kuba kitegeeza nti okusenya kuba tosobola kusenya kutono ku makyanga obudde bukedde oba olina okusenya okunene olw'ensonga nti obadde weebase nti buli wetwebaka akamwa kaffe kakola ki kakyuka naye wavudde waka ng'osenyezza kitegeeza okusenya okweswala kubeera kuyisaako kuteeka mu nkola sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ekigambo kyosembezaayo ku nsonga eyo ekyokusoma mwena batuuliriza eddiini y'obusiraamu tetugijajingira ku bantu betulaba bagikola sooka weebuuze wayi omuntu ono kyakola akimanyi oba takimanyi wati tusobola mugamba nti va kukusenya actually tulina kumuyigiriza bakikola batya era naawe abuuzizza ekibuuzo tukuyigiriza nti eyo sunna ya nabbi toteekeddwa kugitamwa wabula fenna tulina kugyekwatiraako naye enkola netulongoosa kaifiya enkola yaayo nabbi yagikola atya kubanga nze ebiseera ebisinga waliwo ekintu nga obusiraamu bwakiyigiriza nga kiri mu sunna naye nga gwe kikyakulemye kati gwe kiba kikyakulemye ate tokikola ki tokivumirira leka abakikola bakiteeke mu ki wabula abo abakikola kubayambako buyambi kikolebwa kitya wewali obuzibu awo kubanga wogambye oli agenda n'agireetamu akajanja omuswaki muwanvu bwe guti agutadde kutu abamu agugira bwati mu nkofiira ne gugira eno ali ku booda agenda akola ki nabbi alina ebifo sallallahu alaihi wasallam bye yasenyezangamu mu kiseera ekyokufuna wuzu kati oba ogenza eri emmanyi mu kufuna wuzu teri asobola kusanga ng'osenya n'akola ki naga nti ye omusajja lwaki asenyeza eno gye bafunira ki wuzu nabbi bwe yazookokanga ng'asenya nabbi bwe yagendanga okuyingira eri abantu be ng'avudde ayingira awaka kaana yabda'u bisiwaaki yatandikanga nakukola ki kusenya nabbi bwe yagendanga mu layini yeesaloga nti istawu yayisanga ku ki ku kamwake n'aleeta takbiira n'ebifo ebirala ebyajjako obujulizi nabbi sallallahu alaihi wasallama abitukubiriza kitegeeza nti twawule ebifo byetusenyezaamu okusenya okuwanvu era tutegere n'ebifo byetusenyezaamu
okusenya okwangu okwokuteeka mu nkola sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ono yenasi wa Sofia agamba Sheikh Wemba nabadde ndeese enniya y'okusiiba ennaku eza Dhulhijja nengenda mu nsonga z'ekikyala nkola ntya? Yaleese nniya yazuukusenga nniya ye y'okusiiba ennaku zino naye ate n'agenda mu nsonga z'ekikyala. Tukimanyi bulungi nti omukyala senga agenda mu nsonga takkirizibwa kusiiba era takkirizibwa kusaala. Bw'aba abadde n'enniya eyo ennungi kindeese enniya yakusiiba n'agenda mu nsonga takkirizibwa kusiiba, wabula ku nniya y'okwennungi Allah ajja musasulamu. Ku nniya y'ennungi Allah ajja kukola ki? Kumusasulamu. Ekirala akola emirimu emirala egimukkirizibwa okukola ng'ali mu ki? Ng'ali mu nsonga ng'okuleeta adhikaari. Kuba okusiiba si kwa tteeka. Si kwa tteeka okuleeta adhikaari azireete ati asabe edduwa asaddaake akola emirimu emirala emirungi egimukkirizibwa okukola ki? Naye kino ekyokusiiba kasita agenda mu nsonga alina okusitoopinga era tawaliriza ne bwasiiba n'aga nti nsobola okumalako tafunamu mpeera, wabula olw'enniya yeeyo taviiramu awo olw'enniya ennungi. Tugenda sembya ebibuuzo bino bibiri biva wa Amina Zubair Musa. Alhamdulillah. Agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Agamba white days in the month of Dhul Hijjah happens to fall on the last day of Tashriq, so we are supposed to fast it or not? Kati abuuza ndowooza ku ennaku enjeru ziyinza okutuuka nga ennaku z'okwanika ennyama zikyalimu. Ennaku z'okwanika ennyama tezikkirizibwa kusiibwa. Nabbi yaziizo zikola ki? Okuzisiiba. Nabbi yagaa nti ayyamul akili washurubi wa dhikirillah, nnaku ezo zakutendereza Allah, kulya ennyama yammwe na kunywa, okolamu ibaada. So si kusiibiramu era kitamwa, kiri haramu okusiiba ennaku, okutama okuli haramu okusiibira mu nnaku ezo eza tashriik zimala kuggwako. Bwe ziba nga ziweddeko n'osangayo lumu ntegerekisi olwo lusiibe, naye zino ezimanyikiddwa nti tashriik ennaku z'okwanika ennyama ze ziruwa? Tubala ennaku 3 oluvannyuma lwa Eid. Olwa teruliiko? Teruliiko. Kitegeeza olunaku olw'ekkumi lwe lunaku olwa Eid, olwokutaano olujja. Then tubala olw'omukaaga Sunday, Monday wezigenda okukoma. Wezigenda okukola ki? Biki ebikolebwa mu nnaku ezo? Ebikolebwa mu nnaku ezo kutendereza Allah, kulya na kunywa. Amakulu musaze ebisolo byammwe mubirye mu nnaku ezo, kubanga ennaku zino era zino zitwogeddeko 3 ng'oggyeko olwa Eid, kuba olwa Eid nalwo tusala Saturday, Sunday, Monday, era tusigala tusala ebisolo. Oyinza okuba ekyaliwo tosobodde kusala ku lwa Eid ku lwokutaano, olw'omukaaga sala. Tosobodde olw'omukaaga kusala, sala ku ki? Ku Sunday. Olw'Sunday tosobodde, Monday ye last day. Okusinziira ku mbala eno gyembaze eya kalenda nti bwetyo tugenda okutambula, olina ennaku ezo zakukoleramu ibaada, kusala bisolo tezikkirizibwa kukola ki? Kusiibibwa. Kati ffe abasiibi b'ennaku ezo white days ng'oli musiibi waazo, muntu bw'aba akola ibaada ye nga ya lugenderezo, wabaawo ensonga emulemesa, empeera zifuna. Mawejje oli musiibi wa Monday lwakuna, Allah n'akuleetera obulwadde, la kaddara Allah, oba nga tosobodde kusiiba, empeera ziwa Allah zifuna. Mawejje oli musaaze wa jamaa yo teva ku masjidi, ne baleeta lockdown, empeera zo zifuna. Ne bw'oba oli ku kitanda bakuwanisa amagulu, oli mulago, saba Allah tukingiriza endwadde, ng'oli musaaze wa jamaa, empeera zo zifuna ng'ewaali badde ozifuna ng'oli mulamu. Oba ntegerekisi? Kakati n'olw'ensonga eyo ekiri haramu tetukkirizibwa kikola. Totaga nti nze imaani yange esobola kusiiba, wadde imaani yo teriiyo muntu alina imaani esobola kusinga ya nabbi. Ataliyo. Era kasita ogaa nti imaani yange esinga ya nabbi oba bukaafiri. Tokkirizibwa kusiiba mu nnaku ezo zakwanika nnyama. Nabbi yatugamba nnaku za kutenderezaamu Allah, kulya bisolo byammwe na kunywa, kati mukoleremu ibaada.
ezeyawulidde naye okusiiba tezikkirizibwa kusiibwa. Naam. Kibuuzo ekisembayo. Naam. If a Muslim politician participates an MP in supporting his community in church construction or in non-Islamic activity, is it allowed? Ekyo kiri allowed mu Busiraamu kubanga min baabi taawun ala al-ithmi wal-udwan. Ekyo kigwa mu kuyamba ku kibi n'okujemerani Allah. N'okujemera Allah. Kati oyambye ku bakatuliki ne woba togenze mu bwa MP kasita obeera oli musiraamu wa bulijjo abakatuliki ne bayisa akabbo ak'ekkanisa ne baga tuzimba nyumba ya Mukama n'okwata ssente n'obateeramu ofuna omusango. Liri ssabo. Abantu bamanyi essabo lye libeeramu zino ensaasi zokka. Buli kintu kyonna ekisinzibwamu ekitali ani? Ekitali Allah. Nabyo ssabo. Kati oyambye mu kuzimba essabo. Anti abantu bamanyi nti abashiriku be baneena abagenda mu ssabo. Basinzizamu ebifaananyi. Bikira Maria bagatika ku ani? Ku Allah. Kati ate gwe n'ozimba kyaki. Kati ono ayingidde mu bwemupi. Yobola bwe buzibu. Era obuli mu bintu ebyo okuyingira mu politics. Atali mu nsi ya buki? Ya Busiraamu era muza amateeka agatali ga Busiraamu. Ebyo n'olina okuba nga obyewala. Naye oba tojja kubyewala n'ogende mu kyaki ozine. Nalabako Haaji omu mu nabyabufuzi yagenda mu kyaki ne bakuba ennanga n'azina n'abuuka mu bbanga. Ne bamuwa n'edduwa. Hadha kufuru oba buki? Kikolwa kya bukafiiri. Bw'aba yakikola tamanyi yenenye bambi eri Allah. Naye tetukkirizibwa kuyamba ku kuzimba ku kyaki. Kobenga oli politician oba toli politician. Olwo gye twali tugenda yogula ettaka gye tutambulayo mu kugula amapoloti. Tusanga abantu bataddewo akaguwa. Kuffe baaki nagamba ne tuzimba nnyumba ya Mukama. Twambadde nno bawalimu. Tuzimba nnyumba ya Mukama mutuyambeko. Ninga mu nnyumba ya Mukama etya naye tuzimba wano kyaki. Ne baga nti ffe tuli Basiraamu tetusobola kukola ki. Kati tetusobola kubeera nga tuyamba ku bintu kubanga Allah atuga nti wataawanu ala albirri wattaqwa. Muyambagane ku bulungi ne mu kutya Allah. Kati kiri mu kutya Allah? Tekiri mu kutya Allah. Nabbi n'atuga Allah n'atuga wala taawanu al ithmi wal udwan. Temuyambagana ku bulungi na mu kutya Allah. Ndowooza twalaba Haaji oba Lasitiya eyazimba kyaki. Hadha kufuru. Kyo kikujja mu Busiraamu okuzimba kyaki. Ate n'atuuka n'oga nti yazimba kyaki agizimbira maama we. N'aga nti tamanyi Allah tuyinza otuuka maaso ga Allah n'akatimulanga abaali abakatuliki be batuufu. Ekyo kyokka kikujja mu Busiraamu. Ezo ssente z'okutte bw'oti lwaki tuzimba mu studio y'Obusiraamu? Lwaki tuzimba mu muzikiti? Lwaki tuzimba mu essomero ly'obuki? Y'Obusiraamu. Lwaki towereramu bamulekwa? Naye omuntu n'azimba kyaki neeyimirirawo ng'abantu basinzizaamu ekitali Allah. Abantu ne bazaalisaamu Allah. Basinzizaamu ebifaananyi Bikira Maria ne bamusaba Yesu nga gwe oyambye ku kuzimba ekyo. La yajuuzu hadha haramun. Saagalaga nti haramu haramaini. Wabula kikujja mu Busiraamu okikola ng'omanyi ng'okikakasiza. Ng'ono bwe yaga nti tomanya tuyinza otuuka mu maaso ga Allah n'akatyemula nti abakatuliki bano abalokole be baali abaki? Abatuufu. Nja kuba ninayo empeera. Era ekyaki baagireeta nga nnene bweti. Baganda bange Abasiraamu, ssente ze tufunye ate zireme kutufuukira kuyingira mu ki? Muliro. Obuyivu bwe tusomye oba osomye Makerere yagadde kuyingira mu politics ate kireme kutuviiramu kuyingira mu ki? Muliro. Amagezi Allah g'abawadde ne ssente z'abawadde muzikozese mu ebyo Allah byakola ki? Byayagala. So si bintu ebisobola okukolebwa mu Busiraamu nga bingi. Bubuuza wali project y'Obusiraamu. Nina ssente zange zinjokya. Nyambye ku ki ku Busiraamu? Olabe nga bajja kugaa nti teri kyosobola zikolamu. Ate sekola projects nyingi Busiraamu buli bubi. Abantu abamu tebamanyi kiki kitegeeza kuzimba kyaki. Allahu akbar. Eno mu shahada gye twogera evunula nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Naam. Eyo ennyingo ey'okugamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah obeera ogisazizzaamu. Bwe kiri oba oyimirizaawo kiri kati oli yeebuuza ate Obusiraamu buviiramu wa? Obuviiramu awo awo nnyini oba obuvuddemu kasita oyambako bali mu kusinza kwabwe ate ng'eno
empagi y'obusiraamu esooka etandika nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Kati kitegeeza okugamba oyinza okwebuuza ombuviiramu wa era kabi ki okukwataganira ewamu shahada obeera ogikoze eki nabwe kityo twegendereze. Akati n'abamu bayinza okubuuza omanyi Katonda awo omuntu entegeera ennafu ate bo we bajja ne batuzimbira ku muzikiti omuzikiti kibi oba kirungi babayimirizaawo empagi egamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah. Kikitegeeza nga ate bo batuzimbira ku masigidi ffe omuzikiti tuli ku kituufu. Olaba kigaanibwa bugaanibwa musiraamu eyakuguka mu kusereka okugenda okusereka church. Omusiraamu yakuguka mu kuwayalinga okugenda okuwayalinga mu church n'awayalinga amasannyalaze bo basobola okugaakisa basinze ebitali Allah. Takola ki? Takkirizibwa. Ate butya gwe bw'okwata ssente zo amatafaali n'ozimba church. Olaba ono takkirizibwa kusereka church wadde okugiwayalinga okuteekayo emizindaalo basobole okuwola lubaale waabwe. Tekikkirizibwa eryo ssabo lyennyini eriwedde emirimu. Amasabo mulembe kutegeeramu gano gaaba mutuula ku ngo. Eryo nalyo ssabo, church ssabo, mulimu ebisinzibwa ebitali Allah, bazaazisaamu Allah. Oli ekinini kisinga okuzaazisa Allah. Nga bwe twategeera nti embizzi teriibwa tulina okutegeera nti church tezimbwa. Church tezimbibwa musiraamu kubanga ekigambo ekyo bala kuba embizzi yakula bubina okuloba era musiraamu ajaba astagfirullah imaani nti embizzi teriibwa ye imaani eri ku church ye imaani nti church tekola ki church tezimbwa. Tobeerawo n'ogamba nti nno anze omwenge n'embizzi ne bakuleetera ssente ate n'owaayo mu church. Waliwo n'abasiraamu waliwo omusiraamu gwe nali naye oba yagamba nti nze mu busiraamu ebyesikola biri ebyo mwenge na mbizzi. Omuntu okwekomeka ku haramu w'emirundi ebiri nze kyesikola mu busiraamu mwenge na mbizzi ebisigadde byonna byennyangwira. Kitegeeza we aba alaziwala hatha inaadu wal kufur bukakanyavu bwa mitima obwo na bukaafu bwe busumba omuntu. Olunaku lwa leero bwetyo tutambudde ne Sheikh Salim Bbosa. Twebaza mwenna ababaddeko abatugoberedde okuva gye twatandikidde. Ebigambo Sheikh byatubuulidde tujja kwongera okufuna abasheikh ab'enjawulo nga batunyweza ku nnaku zino 10 era batubuulire yawmu Arafa. Tujja kufuna olunaku olwa yawmu Arafa, olunaku olwokuna wiiki ejja tujja kufuna twakiyita scholars dialogue kunaku lwa Arafa olwokuna. Tujja kuba n'okwogera okwawamu okw'abamasheekhe kubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo biidhnillahi tabaraka wa taala. Tubeebaza era tubasaba mwenna mubeereko ku lwokuna olwa wiiki ejja insha Allah. Tufollowinge programs zonna nga bwe zinaatambula. Okubalaga Idi esaalibwa etya ebitwetaagisa mu nnaku zino bikulu. Tujja kuba ne bamasheekhe baffe biidhnillah bajja kuba bongera okutangaaza ku nsonga zonna nga tusiibula Masika Hawa barakallahu fiik Nakiryowa Sumisha Rahma binti Muhammad Fatuma binti Umar. Tubasiibula nga twongera okubategeeza nti twongera okulongoosa enniya zaffe ku kintu kyonna kye tukola newe kaba katono katya n'okuba kutaaginga muntu najja ku broadcast n'alaba Sheikh Salim Bbosa nga asomesa. Sheikh waliwo kye bayita okutaaginga oba okimanyi? Kiwulira. Okutaaginga oli bw'agenda ku internet wano ng'awandiika anoonya amannya ga mikwano gye ku Facebook n'agapostinga ng'abayita nti mujje mwetabe mu musomo. Kati newe kiba because onyiga bunyizibwa oti gonna abantu nga 10 bonna no bataaginga boolina oyinza okukiraba nga kitono n'otuuka maaso ga Allah nga kizitowa saasaanyiza ddaawa. Azze ayise ku abantu 10 bayise ku mukono gwe ne bajja bakola ki? Ejjana ku mulembe guno nze ndaba nga emiryango gyayo miggule olw'okuba nti edda okusomesa omuntu okumutuusaako obubaka kyali nga kizibu. Ne leero oyogera wano n'oyogera n'abantu 2,000 kati muli abantu 150 naye kati ffe tuli eno ku Thurayya Studios
muli mu nsi za njawulo okwogera naawe naalibadde ninnya ngula tiketi kyalibadde kosa okutambula okutuukako physically naye kizze alhamdulillah obusobozi buzze nga emikutu gino weegiri tubasaba mujettanire Sheikh nsaba osiibula abatuwuliriza banayinza nyongera kubakubiriza ti season eno gye tulimu ey'ebbeeyi tugikoleremu ebirungi byonna buli kirungi kyonna kye wali owulidde kyomanyi kikole ate kyusa ku bulamu bwo we bubadde obulamu buno obw'ennaku bubeere nga bukyuse mu mbeera. Ekyokubiri kye mbakubiriza nti musapootinge purogulaamu za Thurayya Islam Media mu kuzimba studio tubeere wamu mu kugizimba twogere purogulaamu zaabwe ne projects zonna ezikolebwa ez'obusiraamu. Nekyenjagala okuddiriza ekisembayo kyensonga zonna eziri mu busiraamu tusooke tuzirekera abakulembeze b'obusiraamu tulabe we forward yaabwe eri kuki ku nsonga eyo nga ffe tunnaba kusalawo nakubeera nga tukunga abasiraamu. Kisemberayo ddala kwe kukubiriza buli musiraamu yenna afube Allah ya mu nsi okujjako nga osiramukiddeko omusiraamu. Kola da'awa ku mukono gwo Allah akuyambe obeere ng'olina omusiraamu asiramukidde ku mikono gyo teri kisinga bulungi ekyo. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Nabbi n'atuuka n'okugamba nti teriiyo kirungi Allah kyakuteebesezza nga Allah kubeera nga ku mikono gyo ayisirizaamu okubeera nga aluŋŋamizaako omuntu. Tuwangala n'abatali basiraamu bameka boogambye nti obusiraamu bwe butuufu n'obalaga obutuufu bw'okuyingira eddiini y'obusiraamu. Tuzimbye hostel wali Empigi nga y'abasiraamu bapya. Projekiti eyo yammwe ya busiraamu. Musiramule abasiraamu bajje basomere omwo basome obusiraamu bwabwe tubanywereze ku projekiti eyo y'abasiraamu bapya. Musiramule abasiraamu era ne projekiti eyo mugiwagire nga muyita ku simu yange 0701 32 74 64 oba 0772 32 74 64. Projekiti eyo yammwe y'abasiraamu si yange ng'omuntu. Abasiraamu bajja ne basoma free tebasasulwa. Waba yeetaaga kutayirira ku hostel awo, bw'aba yeetaaga kuwangaalira okusomerawo obusiraamu abunyweze ku hostel awo. Kitegeeza omulimu ogwo gwe tukoze awo gwa ttendo naye buli omu abeeko omusiraamu gw'asiramula. Famire zaffe ezimu zirimu abatali basiraamu bakooleko ddaawa. Bamama baffe abamu si basiraamu, baganda baffe abamu si basiraamu. Tukole ddaawa betukola nabo Allah okuyamba ku mukono gwo ne kusiramukirako omuntu ogwo ojja kuba okoze kyabbeeyi. N'olw'ensonga eyo tusiramule abasiraamu, manya tusiramule abantu basiramuke ate tubaleete babeere nga basoma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.